Nagomba n'okuzimba ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda kitukakatako era mbakoowola bonna gye bali ne bw'oba oyina meka ne bw'oba oyina ki jangu tuzimbe essaza nga tuyitirira mu kuzimba woofiisi ya Kitunzi. Jangu tutunulabe kiki kye tusobola okukola okuggyayo ekifaananyi kya bannagomba okukulaakulana nga tuyitira mu Bwakabaka bwa Buganda kubanga bwatuwa omukisa ne butuwa abaweereza nga baffe ba mu kitundu mutuviira ddala. So ndi mumativu ate nga ndi mukakafu omulimu ogwo gugenda kukolebwa ate tukubira n'omulanga abayambi abali wabweru ne bw'obanga Gomba ogiwulira mu linnya abakakwata ne bw'obanga oli mikwano gyaffe jangu oyingire mu woofiisi ya Kitunzi bakwanirize tutikibwe ettaffaali ozimbe ekitundu kyaffe bw'oyitya mu woofiisi ya Kitunzi. Otandiseeko nza obutaba nnyo na kwongera kwa bubaka bwe tuwaddeyo okujjako nga mubutwogerako naye tulowooza nti mu kitono kye tutandika nakyo mu kuwaayo ziba ssente essente ezo zituwaayo ze zizimba ekifaananyi naye tulowooza nti tujja nakukola bingi nnyo ebisinga ku ekyo n'okulaba nti omulimu guno oguggwanga tuli wamu. Ndi mukulembeze mu mitendera egy'enjawulo ate era nga ndi senior citizen omutuuze omujjufu. Ffe baana enzaalwa za Gomba abamu kubeebuuzibwako ate era kubayitibwa mu nsonga ezifaanako nga zino ndi wano ewaala okusaza lya Gomba okulaba nga tukwasaganyizaako Kitunzi waffe omupya gwe baakatuwa okulanga emirimu gy'Obwakabaka gitambula bulungi. Abadde alina ensonga y'okufuna furniture okugula ebyetaagisa mu woofiisi ez'enjawulo ez'abantu bakulembera nabo mu ssaza lyaffe ery'Egomba erya Kitunzi nga yeetaaga okubaako engeri tumuyamba okugula furniture oyo n'ebirala ebikozesebwa nga yeetaaga obuyambi bwaffe ng'abaana abatuuze era y'ensonga lwaki ndi obukwabu agagettuddwako abazze okuginyirwako mu woofiisi ye era ndi musanyufu nnyo kubanga nange mbaddeko kyensobodde okukola. Omulanga gwennyina eri abantu abalala balinga nze tulowooze nnyo okukola ebintu ebireka omukulemba b'eggaali gasse kirungi nnyo okuyambagana n'okudda ewaffe gye tuzaalibwa kubanga abantu nga bano ebintu bye babeetaaga biba bintu bitono nnyo ate oluusi obaolya nga omuntu omu babiri basobola okukikola naye because tozzeeko waka kumanya bwetaavu bwa bitundu byaffe tosobola kubaako kyokola. So ze nkubira omulanga buli muntu yenna gy'ali naddala oyo Mukama gwakutteko n'akusumuusa mu balala komawo okeeka oyambe ku bantu oyambe ku community toyamba famire yokka gy'ozaalibwamu baboozadde bokka naye n'abantu bowangaa nabo ne mu kitundu gy'ofubutuka community kiba kirungi nnyo n'okola ebintu ebigenda okwogerwako olunaku lw'enkya singa Mukama abanga kuyamba. Tulabe ba Kitunzi bangi bazinga babeerawo naye tulaba ng'ono yalinga yavudde n'enteekateeka eno olowooza akozesezza kino Katikkiro kyagamba nti obuyiiya. Well, I always tell people mbeera ngamba abantu nti creativity kintu kikulu n'abaana bange waka kibayigiriza okubeera creative okubeera omuyiiya kintu kyavunaanyizibwa sijja gaana buli omu alina kyakozeeko n'ababadde balina bye bakozera balina bye balesse naye buli muntu n'omulembe gwe ate buli muntu n'omukisa gwe ate buli muntu n'omutwe gwe kati ono aliwo erwaliro Mr. William ate naye alina engeri gy'ayizaamu ey'enjawulo na kino kyakoze kikulu nnyo kitegeeza abadde creative immediate nga yakayingira woofiisi yatandise na kulaba nti alina okuba mu woofiisi ey'obuvunaanyizibwa ate awo wagenda okwongerako ebirala n'ebirala era tusaba Katonda amukwasizeeko naffe nga tukwasizaako atemera amakubo atali makubo tulabe nga tutambulira wamu okulaba nga tukulaakulanya Uganda.